Shoman TV kwoli webali kubeera ng'otufollowinga ate mpozi n'okubanga buli we tussayo. Shoman TV kwoli webali kubeera ng'otufollowinga ate mpozi n'okubanga buli we tussayo vidiyo yaffe ogiwaayo akadde. Mbeebaza olwa data wammwe n'embeebaza olw'obudde bwammwe ate era n'embeebaza olwa time gye mussaamu. Shoman TV kwoli nyongera okukwebazaako okubeera ng'ate munnange otufollowinga ate n'enkwebaza olwa data wo munnange gw'ofisa n'ogamba nti Shoman bw'aba ataddeyo ekintu wano kambeere ng'ate nkifiirako ddala mbeere nga nkiraba. Well, naffe tugeza kuba nga tukufeedinga that information gye tulowooza nti obeera ogyetaaga mu kaseera akatuufu era mu kadde akatuufu. Kadde kiriwo mu ggwanga lwe lutalo lwa wakati wa Shiba Karungi n'omwana muwala Nina Rose eyakubye akayimba ke bayita Kyoyoyo. Bw'oba tonnaba kafuna akayimba ako kalungi genda okawulirize kali ku YouTube channel osobola okubeera ng'okafuna kalungi nnyo. So mbajjukiza okubeera nga musubscribinga gw'atanaba kubeera ng'osubscribinga and of course n'okunyiga ku kide bannange. Lwaki insistinga nnyo ku kide nti oba tonyize ku kide obanga atasubscribinze bwe tussaayo video tosobola kubeera ng'omanya, naye bw'onyiga ku kide bwe tussaayo video gw'osooka okubeera ng'ogiraba era banno gwa bategeeza no bagamba nti bya Shiba Karungi ne Nina Rose kati byongedde kwonooneka. Well, kyekiri wakati w'abaana ababiri Shiba Karungi ne Nina Rose currently bonna balina ennyimba ezitraining kubanga Shiba 2019 yali atandise okubeera nga amugendera bubi nnyo nga talina hit song. Jeff Chiwa n'akwata Kalifaganaga n'amugamba we jangu tukwasaganye ensonga. Kalifaganaga omanyi naye si mwangu, wali ku Bad Character Records ne basobola okubeera nga ate munange bakkaanya era okakkana Kalifaganaga yakwata peni n'awandiika oluyimba lwe bayita Nakyuka ennaku zino lwe mubaale nnyo ate era ye yayongera lyrics mu luyimba lwe bakola ne Crystal Panda oluyitibwa Kyolina Omanya remix. Shiba Karungi yakola ne Crystal Panda senyimbe zona peni ya Kalifaganaga. So Jeff nga alaba Shiba nti ekintu kitandise okubeera nga kiyiika yayita Kalifa n'amugamba waye jangu mpandiikireyo oluyimba era oluyimba bwe yaluwandiika lukutte baluyita Nakyuka ndowooza era mwenna mulumanyi mu luzina. So ne Nina Rose ayina oluyimba olungi lwe bayita Kyoyoyo. Mulimu yayimba nnyo ebintu ebyannyumira mu luyimba olwo, naye kakati olutalo lwo lukigambibwa okuba nti Shiba ne Nina Rose abadde bakolagana bulungi emabega emyaka egy'emabega nga basharinga engoye ngatto beeyazika make-up ebiviiri ne babyeyazika bonna buli omu n'apangisa ku bya munne emabega. Wabula we twogerera essaawa zino Nina Rose yavuddeyo n'akonfesinga n'agamba nti ekituufu aludde okwogera ne Shiba face to face beewala n'ebitenkanika n'agamba nti Shiba mpulirako ennugu ayina ennugu kunze lwa nsonga yali amanyi nti sijja kubeera successful mu music industry nga yalowooza nti nze bwe nayimba abantu tebajja kubyagala. Nina Rose yakonfesinze n'agamba nti essaawa zino okujjako nga Shiba neetondedde naye bw'aba taneetondedde omukwano gwange naye tewakyali chance ya kubeera nga oba oliawo gugenda maaso n'okubanga gukola bulungi. Naye abaffe ki ekitta abayimbi bano kuba tukimanyi bulungi nti Shiba Karungi nga tanaba kubeera nga yeegatta ku Jeff Chiwa ne Nina Rose nga tannavaayo eri ku lebo ye gye yayina mu myaka egy'emabega. Baana babiri baali tebatengananga ebibaala babikuba babiri nga n'abasajja ababakwana nga kumpi omu ayinza okwagala okwana Nina Rose ate nayagala n'okubeera nga bamusendera ne Shiba. Oluusi nga Shiba baba afunye boyfriend kati mukwano gwa boyfriend we anga amulabira Nina Rose ng'ekintu kitambula ng'era bakwatagana bulungi. Naye olutalo luno we lweyongedde okubeera nga lufyuminga Nina Rose n'avaayo n'agamba nti tetukyakolagana era ennugu Shiba gy'annyinako sisobola na kubeera nga musemberera saagala okujjako nga neetondedde. Ate nga tujjukira emabega wali ne Cindy yavaayo n'agamba nti Shiba buli kyayina kyonna kye mulaba essaawa zino na buli byayimba byonna nze yabimuyigiriza. Ate n'avaayo n'akonfensi nga n'agamba nti n'oluyimba olwasookera ddala Shiba lwe yakuba era Cindy ye yakwata peni n'aluwandiika. So Shiba azza falling out n'abayimbi ab'enjawulo ndala lwa Cindy kabula kata wabeerewo ne battle wakati wa Cindy mpozi ate era ne Shiba Karungi naye battle eyo ndowooza Cindy yali willing ogibeeramu wabula Jeff yateekawo embeera n'agamba nti Shiba baba wakugenda mu battle ne Cindy bateekewo $5,000,000. Ze ndowooza nti abategesi b'evulu bano Babitex ne Bajjo baali tebaziina kubeera nga bategeka battle wakati wa Shiba mpozi ne Cindy. Naye abaffe if it comes to battle nabeera Shiba ne Nina Rose ani ayinza okubeera nga akuba munne endongo? Of course your comments down tujja kuba tuziraba tumanye Shiba Karungi ne Nina Rose for a battle ani ayinza okubeera nga akikwasaganya, ani ayinza okuba munneke osinga bibeera bya lukoba ku lukoba. Shiba mumanyi nyimba azirina, Nina Rose azirina zimunda ddala anainama ne Shiba ennyimba azirina ezakabi. So twebuuza singa ebeera battle
ani ayinza okikwasaganya abeera Shiba abeera Nina Rose yabafe enenugwe neekomawa baneesonyiwa tebeesonyiwe kubolere ye Shiba akyagenda maaso n'okubeera nga ate munange akuba endongo ate nga ne Nina Rose naye akyagenda maaso okuba endongo. Nina alina management empya yayitibwa Shua Events era eri emabega oluyimba olwo olwakyoyoyo wabula ne Shiba Karungi tatudde alina oluyimba lwe bagenda okubeera nga bata ne King Saha baluyita empeta. Video yawedde Sasha Vibes yagikutte bagenda bamu ku bifaananyi ebibaddemu mu video birungi bw'oba osobola okubeera ng'oginoonyako video eyo y'oluyimba lwa Shiba Karungi ne King Saha oluyitibwa empeta. Bayambadde bulungi nnyo zigawuni, Shiba n'alabika bulungi nnyo mu gawuni ate nga ne Saha yakubye bulungi akasuuti akabadde akalungi kati kabako Diamond Oscar n'abalala awo babaddemu nga bafichalinga bulungi mu luyimba olw'empeta Shiba Karungi ne King Saha mu luyimba lwabwe olupya olw'empeta. Sasha Vibes ye yakutte video eyo musobola okubeera nga nayo muginoonyako ne musobola okubeera nga ate munange mugiraba nammwe ne musobola okubeera nga ate ekintu mukyenyigiramu mpola mpola. Of course ku Shuaman TV, don't forget to subscribe and of course clicking on the bell for the latest notifications. So we're out now.